Minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi asomye embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2026-2027 ku kisaawe kya Meefuge Kololo. They generate foreign exchange, they create jobs, they support enterprise growth, and they strengthen economic resilience. As a result of strong export performance, remittances and investment inflows, Uganda recorded a balance of payment surplus of United States dollars. Mu kusoma embalirira eno, omukulembeze w'eggwanga abaddewo, abaka ba Parliament n'abakungu ab'enjawulo. Ku nsonga za budget tusobodde okwogerako n'abantu ku butya gye bategeeramu embalirira eno nga buli omu ayogera bubwe. Nkoyoyo Sande Kiwana, omu ku bassentebe abatwala ebyalo ebisangibwa mu Kisenyi agamba abantu baava ku kuwuliriza embalirira kubanga tebabitegeera. Abasinga tebakyali ku budget. Naye buli bali bawuliriza budget. Nzire mbadde ngyerabidde. Nibaga budget gyeri. Olwaleero Uganda abasinga tetunakulimwa nsi yaffe gye tuvudde. Alaze nnyiike abayise embalirira obutasooka kwebuuza ku batuuze okumanya ebibaluma wabula bakola byabwe. Naye bw'obuulira omubaka wa Parliament bwayisizaawo wakijjeewa. Ffe community tuba twagala ki? Ku luno ababaka ba Parliament nze nga owange minisita fuba nnyo okulaba nga sente y'obusolo ozituukira kuzirawuna emiruka 100 naku 2 zibeera zikumaze. Kasule Emmanuel, omusuubuzi mu katale ka St. Bali ku Ddembe agamba bo tebabitegeera okusinziira ku lulimi olukozesebwa. Ekyamazima bajeti y'eggwanga okuva natandika ogiwulira n'okutuusa olwaleero bajeti eyo yantabula. Nti bajeti eyo singa yali mu nnimi ez'enjawulo okugeza nti erina Oluganda, erina Oluswayiri, erina Olukakwa, erina Olukalamoja, erina Oluki, buli muntu yenna n'aba nga agiwulira bulungi nga bw'esomwa nga kyeyongezeddwa oba kisaliddwako kiva ku muntu wa waggulu paka ku wa wansi ne mu nnimi bwe kyandibadde. Asinzidde wano n'ategeeza nga bannayuganda abasinga bwe babbibwa okuva ku abo ababeera bategedde gavumenti byeyisiza mu mbalirira. Omusolo bw'okimanyi nti olwaleero baba sukaali badde bamutunda 3,000 n'omusolo bamala okusoma bajeti ng'olwaleero bagisomye ne bongeramu shillings 100 n'osanga nti yadde ku 13,000 wa 3 oli abuuza wadduuka nti lwaki oyongeza so nga ate bajeti yabadde esomwa naye yabaddewo n'olwokuba nti olulimi lwerimu lukaluba eri abantu abasinga obungi tebayuulira. Sennabulya Richard akola omulimu gw'okuvuga bodaboda agamba omuwendo tebagutegeera nabwe ekityo balina okumenyeramenyera abantu basobole okubitegeera. Yeegatiddwako Sebuma Henry naye avuga boda. Budget ekyamazima okujjako nga bwe twakula tumanyi nti basoma budget. Nefe abantu abawansi tetusobola kutegeera budget. Tutegeera kimu kigambo budget naye tetumanyi na kubanga bye basoma bya luzungu lungi bogerera mu busiriivu ne tuwulira nti mu security bataddeyo obusiriivu bwe buti mu LS naye tebatutemera. So kakati baba basomye ekirinansono ekyabaprofesa bakke ne ku ntegeera yaffe. Kubanga kati waliwo ffe nga abataasoma tumanyi Luganda lwokka. Ate be baba bannyonnyola mu lulimi lwabwe ne mu luzungu n'engeri gye babitafutamu obuwumbi, obusiringi n'obwo obusente obugwagwamu. Ffe tetutegeera makulu gaabo ne ge bannyula. Wabula ffe tumanyi nti omwaka we guba gutandise nga basoma bajeti y'eggwanga. Nze nga nze ku byenfuna byange ne famire yange. Bajeti yange egenda kutandika etya. Mbadde ne piki emu ereeta ssente nfunye ey'okubiri. Mbadde nnyina omusiri gw'emmwanyi nfunye ogwokubiri. Mbadde n'edduuka lyange nkoze litya okulaba nga lyeyongerako. Kanyika Kiviri akolera mu kibuga Kampala agamba abasoma be basinga okuganyulwamu n'anokolayo ebimu byasinga okutegeera mu mbalirira y'eggwanga. Naffe kye tusinga okuwulira twagala kuwulira nnyo amafuta agaguze gatya, sukaali akoze atya, bantu bannayuganda baagala okuwulira kubanga we batambulira tutambulira mu sukaali munye sabbuuni. Naye waliwo ebirala bye tutategeera bulungi, simaya zagenze mu bulimi, simaya zagenze mu nguudo.
ekyamazima ffe tetubitegeera obirondoola tetusinga tegeera ti omunyo bongeddeko meka sukaali bongeddeko meka so ze kyemayo obulungi ku mafuta bayongerako siringi 2 ate nga tebannaba kwongera amafuta gaali galinyeeko olw'entalo eziri mu ekyondo ky'abawalabu. Ekyebuuzibwa kiki ekirina okukolebwa gavumenti bannansi okutegeera embalirira ebeera esomeddwa. Ekyo kye twetaaga mu mbalirira mugisomye era teriyo nsi esobola kulaakulana nga temuliimu misolo. Kuba embalirira yonna etambulira ku misolo. Nze nga atambuddeko amawanga kumpi buli kintu bakijjako omusolo. Bodaboda, abatakisi, abasuubuzi bonna bawa omusolo. Ate ekitabadde nnyo wano mu Uganda n'okubajjetingira ekintu ky'otannalaba tituteebereza